Honorable Justin Amere avuddeyo n'annyonnyola kikyazaako oluvannyuma lw'okulaba omukyala gwe yayamba mukyala Biswanka ng'ate atunka n'ebiswanka ku live ate nga yali yamugana okuddamu okuyomba naye ogenda kubanga obifuna mu maaso awo. Honorable Balamu naye avuddeyo n'atangaaza ku nsonga za DNA akatambi nako ogenda kubanga wamma okeefunirako mu maaso awo. Mugamba mutya mwasi mutya bantu bange kansubye nti muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video no mjimpe like era nisaba gwe wenna atannaba ku subscribinga wano ku Sylvia News Excellent mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell olemesi wanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Excellent. Sylvia Airport Pickup and Transport Service banage tutambuliza ddala abantu yagala kutwala mu kyalo kujja mu kyalo kutambuliza baana olina lugendo luwanvu yagala kunona ku kisaawe kutwala ku kisaawe banage ensonga ezo na transport oyo tumukolera ko ddala okiwulidde ekintu ekyo Sheikh Ashirafu Dembe musomi wa dduwa akola ku nsonga z'amako yagala kufuna butuuze bweru business nga tezitambula bulungi mukubireko naye agenda kulombera edduwa munange sigenda kulwisa era nga nkutandise ne Honorable Balamu ono nno avuddeyo n'annyonnyola kiki kyagenda okuzzaako ku baana b'omugenzi Paulo abaali bagambibwa okuba nti ba mugenzi Paulo Kafeero naye DNA zigenda okuvaayo nga zibasunsudde. Ekisooka kya byonna agambye DNA tebagenda kuziddamu. Manya abantu badde bagamba nti nedda bagezeeko n'ebweru w'eggwanga agambye tebagenda kuziddamu. Neeshara nti ssente z'abadde akozesa abadde azijja mu nsawo ye kino yakikolanga nga eyali mukwano gw'omugenzi Paulo Kafeero. Abamu badde bamanyi nti osala gavumenti yeezimuwa apaana bingi byatottodde. Yesiga eya analytical laboratory eya government ewandege nini ngamba nawo kanyogereko neya police kubanga olatuine ebyuma recently government yafe ya laboratory yafe eya wandege ekitongole ky'ensi yonna ekya standard agency kyatusaspayinze okubeera world class laboratory nga mu eastern central africa zirimu bbiri zokka ngenda lisangibwa Zambia. So laboratory yafe yesiga era bakola omulimo mu luvannyuma lwa wiiki ne bagamba nti biza tuziwede ne bagamba batulire nega poliisi neisabira kubire negamba nabo bali ready ne baleeta results ne tuzisoma ne bagamba bazisomera abantu netusanga si kyekimu ekyali mu MBN ng'abantu be bamu abo abana ne boogerako nti babaana ba Kafeero naye nga mulimu akasajja akafaanana omugenzi Kafeero ne bagamba kano kaali kaka Kafeero nga kalina n'obulevu nga kalina buli kimu kati nabadde ndi awo nga nfuna chairman w'Ekabarole ng'agamba oyo mwana waffe wa ku kyalo taata we mumanyi baganda be bamanyi bonna abaakula we batyo bafaanana nengamba kati w'Ekabarole ayagala kufuuka muganda mukunja nengamba abakunja mbeera beekombakoki kubanga abakunja ne wabeera omukulembeze abamanyi kyebakola temukimanyi kyebakola bakola muliwoki kalize onova ettoolo wede ennungi nogamba kutwaliza emisinde nogamba obeera omugunja simanyi kyayagala so oyo omuvubuka amunoonya bamukoleko obwongole obalaba obwongole bulungi kubanga oyo yaba yalese obuzibu nga ne right honorable speaker agamba naye omuntu ono akasajja kali kesetinga bulungi ate sike kasoose waliwo n'akalala kafaanana moze radio waliwo n'akalala kayimba kafaanana nga Paulo Kafeero naye we nakalinda kajje kakole gyendeye kolekangamba ojja kunkwatirayo nti sina luganda na Kafeero so nebyo nga biri awo nayogeddemu ne CDF CDF ye baba waffe baba wa Uganda ye baba is a big brother owa Uganda si wangenze kamuna sikyekyo waliwo abakanya is your big brother kati nayogeddemu ne big brother ne musaba big brother bano abantu bandi bayambye ebintu bino tubyongereyo Brussels naye lwaki tubyongereyo kunoona ssente nga tumanye ekituufu ate nga tosente twandizeyambisiza ne tubayamba abatalina famire abatalina kikakati ne tubagulira oba ekemu ebukunja kuba bagala kubeera bukunja ne bazimbako ne bafuna ebabaziika ne bazimba obuyimba ebabeeramu so ojja kutuulako nabo mu meeting nga tetunakola decision eyo tulabe gye tubasupportinga ezo sente zetukozesa zaffe esi za gavumenti nezakola gye neyasoose zabadde zange nga mukwano gw'omugenzi Kafeero gavumenti erina bajeti twawulirako mu bajeti nti DNA nti layini muzeyi n'agamba aba DNA tubazesemu weziti nebadde minisita mugenda mukoze DNA 205 naye nga DNA 238 ng'abakyala bazaala abaana ne babawa abasajja nga
Sibawo. 238 DNA we conducted. We found out of 250, 238 were negative. The men were not the fathers of the babies. And these men were struggling and being harassed every day. So I've left that burden to General Tumukunde now to carry on from there. So we found out the 12. So the same thing happened. So I'm appealing to young people and all of you abavubuka musibeziku oba munyweze mukole DNA back okwewala okulana ezitali zizo leero kisinga obukulu kunyweza ki bw'atyo Honorable Balamu avuddeyo n'atangaza ku nsonga za DNA nti tebagenda kuddamu kuzitwala ng'abantu yabadde basaba nti nedda katwaleko mu mawanga g'ebweru nawe gakebereka agambye nedda ebyo byavuddewo nti ssente ezo zebandiyonoonye nga baziteeka mu DNA ye nga yalaba nti bandibadde bagulamu ettaka ate ne basobola ettaka eryo ne libayamba ne babazimbira ne basobola nabo okukuŋŋaana nga balina ate we bava nenga ne wano Biswanka ne mukyala we bannange beekoze obusolosolo Mukama Katonda ku live kye bateerangidde nga kikitali osobola olutalo luno ate tweyongereyo wamma n'agaleero katulabe bannange oba kutomanyi luzungu onja samya tondirako mazzi ani atamanyi luzungu kale katulanga n'amazzi anti simanyi luzungu naye mukwano nze nyina obwongo sasa mane nyina obwongo buzale kubanga mazzi gwe singa sina bwongo buzale singa nakuvuma madaka sirani gwe kati okumanga tolina bwongo buzale okumanga tolina bwongo buzale mumulabe waina amanya agatafaanagana mumulabe waina amanya agateekana okumanga tolina bwongo buzale toyasa bonyina kale gakwatagana amatako ko matugavu epina yali tugavu mazigwe wamanya nti omusajja munene nene omukako omwana ani yamugwa ekyomunone osekete nzitegeera ndi kasajja kanako oyo kanyini namugamba omwana mu kitwale ntaliyo siwo sachi kugamba omwesibako mulekika mawulire buli kaseera siwo ani yaze mawulire sigwageno biretera Cheto chenjagala nga bikasera nkogeraho kalabe kagira kale takwatagana byembagamba tetusobola kukwatagana tetusobola era mubeeko mumwesonyiwe tetusobola kukwatagana olwoyo oyina linnya ki biswanga bimanyi magambizi mulabe mukiriyalinga oyo nali namwesirikire ebbanga ddene mmwe ng'avuddeyo najja nandiyakanga zinanja samira kalabanganya agateeka nankana kasama bade bakukwatirwa chance mu DNA agenda kugoba mu butabo sinnakuganako DNA oyo motherfucker ebyayogera mbu DNA yagigana sinaba kugigaanako kasamirira katulanga amatako olutalo lwabadde lw'amaanyi nnyo wayo ku live ya TikTok naye Honorable Justin Namere abuuziddwako nti munange mukyala Biswanka wali ng'omuyamba wamukuutira obutaddamu kwetaba mu lutalo lwonna ne bbaawe oba taata w'omwana we Biswanka naye kati kino ekintu okyogerako kikuba nga twabalabye nga bali mu lutalo oluyitirivu ennyo munange Honorable Justin Namere alina ekintu kyazzeemu ate nze nga nze ekinsanyusizza zemu n'agamba nti nedda oyo omwana akyali mwana muto gwe muwendo gwe ogusoose okuzaala bintu tabitegeera kwigamba ajja kumala aterere ajja kwebulira aterera n'agamba nti ye omwana yeewayo okumuyamba yeewayo okumulabira tagenda kukikyusaamu naye n'agamba nti ssente zino ziyamuwa $2,000,000 agenda funa olunaku kuba leero oba nkya agendeyo ku bintu byakola atabyabyo kubanga mukyala Biswanka yamugamba nti ekifo ky'okumufuna omulimo bankozese naye nina ka business kange katonotono just kabulwamu capital nakwata capital namuwera essaawa zonna Honorable Justin Namere agenda kugendayo akalabe yalaba omulimu ate wegutuuse n'agamba nti nedda abantu bangi bayomba nnyo eyo lwakuba nti bano bo ekyenjawulo kye balina bali mu kamera naye nga beetutte beerangidde amanyi simanya agaberenkana ate olweyagala ku nsi yaga biki banange bebateerangidde naye nga bwe tuli kati saasira omwana ono wakula agenda kulaba bino ebintu Mukama Katonda wange naye nga byebyo munnange nyongera okujjukiza tambula ne Suve Airport Pickup and Transport Service togenda kuddamu wamma kwejjusa yadde n'akatono.